Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe Bugaba Ssese. Muli mutya abantu bange? Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abatali bulungi tubasabira. Omutonzi ateeke omukono gwe ogw'ekisa ku mmwe abasaasire. Nammwe abali obulungi era tubasabira obulungi obwo bweyongereko era mubuwangaaliremu. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga page yaffe. Mwebale kusaasanya mawulire ago amalungi eri abantu n'okubeera abajjumbize. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Contributions tuzeeyanziza. Kale olwaleero njagadde tutunule ku mulamwa gwaffe ogw'okugamba nti omuntu amanya atya nti yafumbirwa empewo. Kubanga abakyala empewo zibawasa ate n'abaami era empewo zibawasa. Mu ngeri eyo mujja kumbuuza ate ekyo kisoboka kitya maama? Wano mu Buganda bisoboka munnaaye. Kyova olaba tulina byaffe ng'abeera byaffe ffenna, oba oli mukazi oba oli musajja era asigala byaffe. So ne bajjajjaffe batuwasa era bakugamba wano nti jjajjaawo bw'aba mwami abeera mwami wo, bw'aba mukyala abeera mukyala wo. Kale mu ngeri eyo empewo zituwasa buki? Zituwasa buwasa. Naye kaakati gwe omanya otya nti ono omukyala gwe nfunye aliko empewo? Nkazi oba nsajja, nti oba musajja naye aliko empewo enkazi. Kati gwe mulamwa gwe njagala tutunuulire olwaleero. Mpozzi okubajjukizaako twagamba nti tumaze ebbanga ddene nga tutambula mu bajjajjaffe naye ng'ebiseera ebisinga tugendayo lwa bizibu. Jjajja nina obuzibu, jjajja nina ekizibu, jjajja ekizibu kinsibyeko akanyaaga. All the time tuba tukaaba bizibu. So this time ne tugamba nedda ffe the divine community tuteekeddwa okubeera different. Ebintu tulina obikola mu ngeri ya njawulo ne bajjajja basiime. So ffe tetugenda genda lwa bizibu. This time tugenda ssese, not lwa bizibu no, wazira tugenda mu bajjajja nga tuli basanyufu tubalage nti bannaye tubaagala era ffe bazzukulu bammwe tukuŋŋaanye mutulabeko naffe tubalabeko, empewo ezo ez'omukisa zitufuuweko, tugende nga tuli bulungi. So olunaku olwo mulindwa lujja kubeera lwa 26 March era nga tujja kusimbula ku Mwale Nakiwogo nga 24 March. 25 tukola orientation. Mutuwaddembe okujja a week before, tekirina buzibu naye nga program bwetyo bweri. So tugenda kubeera mu kumanyagana, tumanyagane ne balubaale nabo bamanyagane naffe, tulye tunywe tusanyukemu nga ovudde ku bino eby'ebizibu binzita bannange. Mukitegeera? Mu ngeri eyo ekyatwagaza okukikola bwe tutyo kubanga tukimanyi nti Easter time ebeera so committed. Abantu bagala kubeera na families zaabwe, abamu balina abaana balina okuvaayo ku ssomero, ebintu bwe bityo. So ne tugamba no katukikole then 26 March. Kale buli aneetaba ku mukolo ogwo okuba kasimu oba n'oweereza WhatsApp message 0706 559 119 0706 55 9 9. Konako bukonyoga naye nze nja kubaayo nze ne taata wange ne maama wange ne baganda bange basatu ne tumanya nti abo bamaze okubuukinga. Kale bwe tudda ku mulamwa gwaffe ogw'omuntu ono gw'osanze osobola otya okumanya nti kati noono gwe nguddeko aliko empewo? Kubanga amaka mangi galemeddwa okubeerawo, abantu ne babeera bawuulu ne bawuula ebbanga ddene naye nga kintu kitono nnyo bwe kiti, nga kintu kitono nnyo. Kaakati oyinza okusanga omukyala naye ng'omukyala oyo aliko empewo enkazi. Omanya otya? Omukyala aliko empewo enkazi bw'aba mukazi aba mukazi nnyo. Okugeza singa ogeza n'omugamba nti mukwano njagala nkutandikirawo bizinesi okole, naye olowooza waalikoze bizinesi ki? Asobola okuddamu n'agamba nti mwami lwaki nkola nga naawe okola?
nze kambeere wano ewaka ndabirira abaana baffe naawe nkusanyuse nkuweerezenga ku ngoye n'ebirala nga bw'obimanyi. Kale kino abasajja abamu kiba piisinga off ne kibagirako ddala kubanga ye aba ayagala kugaziya by'afuna amanye nti obuntu buno buli petipeti omukyala asobola obuhandolinga kubanga alina kyakola nkitegedde. Naye ate n'alyoka amutuukako ng'omukyala ye kyasinga okwagala kusosola njala, kukyusa kaviiri buli wiiki. Abakyala bano abaliko amaanyi amakyala bye batera okubeeramu. Ayagala ayambala akagoye akaliko n'abeera n'engoye nga mpitirivu naye nga buli lunaku ayambala lugoye lulala. Naye nga bamugamba nti kola luba lutalo. Kuggyako mpozzi bw'oba nga osobodde okumanya abakyala nga bano bakola nnyo emirimu egy'awaka. Katugeze bw'oba nga omuwadde embuzi ng'ezo ewaka zirunde zisobola okwala oba enkoko ng'ezo zisobola okwala kubanga babaamu omukono ogwo ogukola emirimu egy'awaka oba n'omuteera akaduuka ewaka oba kasaluuni ewaka kugamba bbeejaabwe giba gy'awaka. Abakyala bwe batyo bwe babeera. Baagala nnyo okwekolako nnyo. Owulidde era bo ssente zaabwe ziggweeramu ebyo. Kola njala kaviiri akaliko kagenda nako. Owulidde kwambala bugoye buli ku mulembe. Oyinza omutuukako ng'eddiiro buli mwezi akyusa entebe ezirimu. Njagala nga ziri ze nalabye waggo nti n'akyusa. Njagala nga ziri n'akyusa kwegamba ng'ali very busy n'akyusa kateni n'akyusa. Abo abakyala abo baba bakazi nnyo bannange. Baba bakazi nnyo. Babeera nnyo n'emikwano. Babeera nnyo n'emikwano egy'abakyala. Era emikwano gino giganja nnyo ne gituuka n'okuyingira mu maka ge. Eriyo amaka g'osanga ng'omwami bw'abaako ky'akoze ne kitasanyusa mukyala agenda okudda waka ng'omukyala yakubidde eddaba kikoosi bakuŋŋaanye bali waka bamulinze omwami ono. Kati bwadda ye n'asooka dda wali mu nsonda n'atandika okunyiga obuzigaziga. Baba bakaabi. Kati bw'amala okubunyigaanyiga bano banne ne balyoka badda ku mwami ne bamusomera ne bamubuulirira ne bamuvuma nga ye madaamu ali wali wabbali akaaba bukaabi. Kati bwe bamala ne bagenda. Kakati bamala okugenda babalekawo babiri abayombaganye abasoowaganye ababiri ate be basigala ewaka nga bano bamaze okukola ki okugenda. Jjukira bo gye bali ono munnaabwe yabeera mu butuufu all the time tabasobola kulaba nsobi neegi gy'akola. Alina ekyokulwanyisa eky'amaanyi ennyo weapon of mass destruction kukaaba maziga. Kati bw'ajja n'aganyigaanyiga nekalera munno omukaabya n'okumukaabya. Owulidde. Kakati bamala okugenda ng'omwami yeekumaakuma. Musajja wattu bamukoze buli kibaagala. Bamala okwekumaakuma ng'amwegayirira awo mami tokaaba nze olaba nja kugulira n'akagato ng'asirika. Kati bw'amala okusirika enkeera ng'abakubira essimu banne bakikoosi ng'alyoka abagamba kaakati mmwe mutandika mutya okudda ku mwami wange ne mumuvuma? Temuddangamu n'okweyingiza mu nsonga z'amaka gange. Nze saagala naye jjukira ye yabakubidde n'abagamba. Kati abo abaami bwe bagambira nti naye ffe abakazi baatulema okutegeera ezo ze mbeera zaabwe. Oyo mukyala ng'aliko amaanyi amakazi. Bw'oba omuwasizza ng'omufunye n'omuyisa mu mitendera emirungi emituufu gy'alina okuyitamu obeera musajja musanyufu nnyo kubanga aba akulabirira bulungi nnyo ekyenkomeredde tosobola kujula. Bw'aba musajja ng'aliko empewo enkazi tumanya tutya. Abaami nga bano beeyisanga bakazi. Ng'oggyeko okukola buno obugalo bw'ekikazi oluusi n'amaloboozi gaba ga kikazi. Batandika okwemoolamoola ayogera abala enjala awandiika ku ttaka. Manyi bino bye bawandiisa ku ttaka ng'owandiisa ekigere ekisajja edda baabikolanga nga babakwana. Kaakati
abasajja nosanga omusajja noyogera naye nga tasobola nakutunuulira amaaso gali wansi bw'ati yenna yeemoola bamwenyamwenya nnyo baagala nnyo okubeera abayonjo banaye babeera bayonjo kwegamba ne bw'aba kuwasizza ggwe mukyala we tasobola kwesiga nti osobola omwoleza engoye n'ozitukuza aba ayagala aziddemu azeeyoleze okitegeera ennyumba eyiye eba nnyonjo ate buli kimu wakiteeka wakyagala ne bw'aba akukyazizza katugeze kyekibafuula abawuula ebbanga eddene kubanga alaba nga omukazi ojja kujja okyagala nnyo ebintu bye ye amanye ejjiiko ze waziteeka amanyi buli kimu kati ate gozze omaze okufumba ebintu obikuŋŋanyiza mu sinki laavu ekukutte tuddeyo okutunulayo ogenze mu ddiiro ebyo tabyagala owulidde ye tabyagala ye ayina ebyo byayagala toyina kuva mu buliri n'otobwala okitegeera ayina amateeka ge babeera bantondo eziraze ewala bazira zirazira abasajja nga bano baba bazibu era kwegamba olina mumukwata obanga mwana muto simanyi nakumanya kubanga baba bayonjo ekiyitiridde asobola n'oggula akatambaala akeeru nga kapimisa okulaba obuyonjo obuli ewaka ng'agenda akayisa n'akayisa ku ddirisa n'akayisa ku mmeeza n'akayisa ku sinki kati asangeko awali akafuufu ojja kumutegeera owulidde okwefumbira baba bazibu bakufumbira n'omusanyusa gwe buli lw'ofumba by'ofumbye aba abirabamu ebituli era ebiseera ebisinga baagala nnyo okwefumbira abantu nga bano olumu baba tebaagala kukola nga ate munnaye babaamu n'olugambo asobola okukeera ku makya kati ku kyalo ng'oku ng'agenda ava maka ku maka naye ng'agenda aseetula buseetuzi ate babeera n'emikwano emikyala abeera n'abakazi nga mikwano gye ng'abatuulamu gy'oli nti mukazi munnaabwe n'alyoka alujja wano n'aluzza wali n'aluzza wali ne baseka baba baseka owulidde so bazanyiikiriza nnyo n'abaana abasajja nga bano abaliko amaanyi amakazi babeera n'ebintu ebiri ffane kubanga batya n'atya ebisaanyi nosanga omusajja ng'atya ekisaanyi n'akidduka n'atya emmese n'atya kwegamba ebintuntu nawolovu atya eminya nogamba ono omusajja kikaaki bannange bambi ng'aliko empewo enkyala kale gwe bw'obanga omusanze manya nti aliko empewo enkyala era omanye ogenda mukwasaganya otya omwami oyo then tulinayo omuntu ng'aliko empewo ensajja naye nga mukazi ate ono yo oba teyeegombesa na kusanga ate nga be basinga obungi basooka ne babeera n'olukambwe kambu olwo okumukwana obukwanyi luba lutalo owulidde anti entunula yokka asooka n'akambuwala ye ng'omuntu kati n'onoonya w'omutandikira ne wakubula naye munnaye abasajja babeera basajja bazibu era bamala ne beekolamu omulimu bw'amala olukambwe kambu babeera bakulembeze nnyo era abeera awo nga mukyala naye ng'akwasaganya kino akwasaganya kiri yali ewaka yali ku mulimu yali mu projects ku kyaki buli wamu ye wuuyo ayina bugurupu bwakulembera kale mu ngeri eyo bw'etyo basalawo bw'asalawo nti kino sikyagala aba takyagala era kiba kizibu ogamba nti nno onookimukkiriza baba bazibu bakukozesa ezo enkoko temuzifaako enkoko ziri mu nsi yaazo nazo kakati tetuzifaako abakyala abaliko amaanyi amasajja babeera bakozi ate nga bamukisa nnyo eri abo ababeetoolodde kale abantu batera nnyo bafunamu bagonjoola ensonga nnyo zonna gwe bw'obaako ensonga gy'omutunuzaamu ebiseera ebisinga babeera ne solutions
akugamba nti tukole bwetu ne bwetuti, tusale amagezi bwetu ne bwetuti. Era abaami abafuna abakyala nga bano babeera mu kwesiima singa baba bamanyi enkwata yaabwe balina obbakwasaganya babeera bulungi, kubanga kizibu omugamba nti mukyala nina ekizibu ekiti n'atakuyamba mu buli ngeri aba alina okukikuggyamu, takuleka mu buzibu. Era bano tebaleka mikwano gyabwe mu buzibu, balwanirira abantu ababeetoolodde era bayimirirawo ku lw'ekituufu okakasa nti kiteekebwa mu nkola. Kale okufumbirwa kwabwe kwo kuba kwa nduulu kweganga ovuddeko luno olukambwe kwambwe n'obuzibu bw'okugamba nti nno onoomutandika otya. Naye yennyini bw'atunuulira bw'ati omusajja aba alaba nga talina kyamwagaza kubanga yeesobola. Bwe buzibu bwabwe obwo bwe balina. Kale abasinga babawasizza. Abantu nga bano bw'omuwasa n'omuteeka ewaka, ebiseera ebisinga gwe omwami otambula n'ova ewaka n'ogenda n'omulekera amaka. Kuba kati already aba alina empewo z'ensajja ze yajja nazo mu ddya. Kaakati abasajja mmwe mwenna mubeere ewaka we wamu awo, omu alina okuvaawo. Kati kusinziira nti kati gwe munnange oba olina okutambula n'okola ki n'ovaawo. Bw'oba tovuddeewo owulira nga waka wakutamye tokyayagalawo, nga n'omutima ogudde ewaka gufiira ddala. Abakyala nga bano ng'omufunye otera nnyo okulaba nga oloota olwanagana n'abantu abasajja abakulwanyisa olw'omukyala oyo. Oli asobola n'okuwooninga nga ava ku mukazi wange, ebintu bwe bityo. Kale bwe baba bafumbiddwa kisoboka, naye ate n'okuzaala kuba kwa nduulu. Katonda bw'amuyamba n'afumbirwa n'azaala, ate okuyonsa kuba kwa mbirigu kwegamba bo ba bizibu. Naye nga abakyala balungi nnyo nga bw'oba osobodde okumufuna n'omuyisa mu mitendera emituufu gy'ateekeddwa okuyitamu, bakwagaza eddya wamma. Ate munnange oba ojula ki? Buli kimu aba asobola kikutuusaako. Omwami ng'aliko empewo ensajja ate ye tumulaba tutya? Bannange abeera musajja times 2. Oba yakula atya ye abeera musajja nnyo. Basooka ne babeera bakambwe. Ayagala nnyo okukakasa ensi nti ye musajja. Era bw'atuuka okuwasa tasobola kuwasa mukazi omu aba tamumala. Alina okukakasa ensi nti ayagala awasa abakazi 3 ate bonna bamuwulira, ate abaprovidingire, abakolere buli kimu. Bw'azimba amaka gy'oli nti azimba lubiri, kwegamba buli kyakola kiba kyakakasa nsi nti ye musajja. Bw'ebeera bizinensi ebagaggadde nga kwegamba babeera basajja nnyo. Awanudde ffene. Kale ono ye abeera musajja nnyo era ebiseera ebisinga batuulamu nnyo obukulembeze. Bwe kutuuka kusika y'asikira abeewaabwe. Ebintu bingi eby'obuvunaanyizibwa bye bakola mu bwami bwabwe obwo, era baba bakulembeze nnyo. Baba bakisa naddala eri ebitonde ebikazi, era baba baagazi b'abakyala balungi, kubanga ye buli lwatunuulira omukyala amucherishinga, kwegamba aba alaba nga bambi mukyala. Be babaami b'osanga ng'asitudde omukyala ng'amuleze bambi amuweese mbu tasobola kutambula, kwegamba ebintu ng'ebyo. Naye ng'ekiggweera ng'ayagala kakasa ensi eno nti ye musajja. Kale ebiti bino byonna nga tubirabye, twagala kumanya osobola otya okubeerawo n'abantu ng'abo wakati mu mirembe. Kituufu ddala omukazi aliko empewo ensajja asobola okufumbirwa? Ye asobola okufumbirwa kubanga n'ono aliko empewo enkazi era naye afumbirwa, naye tebiba byangu nga temuyise mu mitendera. Bamanyi okubeera abayombi, abo bayomba n'alinnya ne ku mmeeza waggulu. Owulidde, baba bazibu nnyo. Be abakyala b'osanga nga yabuuse n'awalampa bba ku bibegaabega. Baba bannalutalo. Kale kwegamba bwe tuba tubakoledde emitendera gyabwe emirungi egyo mu buwangwa ne tubawasa mu mpewo, baba basobola okubeera abantu abalungi era amaka gaffe gatereera. Maka mangi kati gasattulukuse lwa nsonga ezo ez'obutamanya ani gwe wawasa. Aliko empewo taliiko mpewo. Empewo ezimuliko sitole ki? Zaagala akola obusawo,
Empewo nfumbi za kutuula waka kufumba. Empewo kikaaki. Wawasa mukyala nga aliko empewo nga si bakazi ate si basajja baziranga baana. Nabo gye bali. Nga ye mwana, nga mwana. Wawasa mwana. Mwana aliko omusambwa namayanja. Kale ogenda okutuuka ewaka ng'ennyumba agitimbye, entebe za bbulu, kateni za red, emmeeza ya yellow. Naye kuganga ennyumba yonna eringa kindergarten. N'omubuuza mami, ennyumba tugisiige kkala ki? N'akugamba orange. Kale kwegamba n'owulira nga naawe bikutabudde. Naye nga bambi ye mukyala gwe wawasa ate naawe okutuuka okumuwasa era wabaawo ensonga lwaki wamuwasa. So tulina kumanya bumanya ani gwe tuwasizza, tumukwasaganya tutya. Ekyokuba nti aliko empewo nga baana tekitegeeza nti ye mwana. No, of course w'otuukira okumuwasa jjukira kati ali myaka 25 takyali mwana. Naye nkubuulira amazima nti ne ku 6 ajja kusigala nga yeeyisanga mwana kubanga amaanyi agamuliko gaaki ga bwana. So gwe olina kumanya nti mukyala wange ali mu kiti ky'abaana nti ye mukola ntya nti oyo bw'oba omuwasa okola bw'oti ne bw'oti era buli lw'oba onnyuka muleetereyo ka swiiti. Ate swiiti aleme kufuuka lutalo wakaawo okitegeera n'otondeeterayo swiiti nze njagala swiiti kati mazima laba balidde bisikuiti wange kati nga bye bimuyombya kati nga oli aliko embeera ensajja waayombera emmotoka nti nze njagala Porsche ono ye aba ayombera swiiti. Mukitegedde ndowooza. Kaakati mulina n'okusalawo mugenda kuwasa bakazi kikaaki abaliko empewo enkazi ensajja oba abaliko abaana. Weetunulemu weerowooze olabe olina kuwasa atya. Oyinza okusalawo wasa ono agenda n'ekiwagu ky'amenvu nga ye tajja kufaayo. Owulidde? Tajja kufaayo ku kikyolese. Kale bannange tulabagane ku mukolo. Manyi omukolo gumpuuba bannange. Omukolo gumpuuba. Mbalinze bannange tukwasaganye ekintu kino tusanyuse lubaale naye atusanyuse emirembe gibeewo lwaki nedda akuume atakuumira mpeera. Kaakati empasa y'abakyala bano ey'enjawulo mu buwangwa gye tugenda okulaba mu katambi akaddako kuba kati kano ndaba kawanvuye nnyo. Kati mu katambi akaddako tugenda kulaba tubawasa kubanga tulina okubawasa. Okiraba these people tulina okubawasa abawulu bawaseeko naye tukooye okitegeera tukooye obuyonjo obwo buyitiridde tulina okuinfiltratinga ne tubayingira ne bawasa. Ye ate bw'amala okuwasa bwe tuba tukoze emikolo gyaffe gino obwo obuyonjo bwo buyitiridde obwo bukkakkana era n'alya emmere yaffe n'awulira nga mutuufu bambi ewooma n'appreciate nga kyonna kye tukola eky'ekikazi. Kati jjukirayo aba aliko omusambwa guli omukazi tosobola kugusinga ne bw'oba weeyita ki tosobola kugusinga. Owulidde waliwo gwe naawulirako omukyala nga ye yayalanga obuliri agenda okudda ng'ono abwaludde abwaze bulala abukyusizza mbuze njagala butunule buti like teyamulabanga naye yagendanga okuyingira mu kisenge nga bwe yakirese si bwe kiri. Kati nga bwe yeebaka ngo aloota omukyala amugamba nze mbwagala bwe ntyo nze byebisuukabyo sibyagala nze nalese zino ze njagala kwegamba ng'olutalo luli waka naye nga ishu yali nti omwami yaliko empewo enkazi ate ye omwami nga tamanyi kale ate nga ye empewo enkazi ezze ku ono emuyisiza ddala nga mujjawo bw'akola ki bw'alina okuyisa. So we have to handle those issues ne tu explainingira amaanyi gano ag'enjawulo agatambulira ku bantu bano nti bassebo ne bannyabo ono muzzukulu wammwe fine naye nze gwe mulaba wano kibirige ŋŋenda kubawasizza mwana wammwe ono omuwala aliko empewo zammwe ezo zonna era nja kumuyisa bulungi. Kale nsaba mukkirize mutwala abeere mukyala wange. Kale bwe ziba zikkirizza ebisigadde biba bitambula bulungi. Kati mu katambi akaddako tugenda kulaba kiki kye tukola ne tuwasa ku bantu abo bannange ne tubawasa emirembe ne gibaawo. Kale ba mikwano bweza nnyo obwa Ssaalongo Mukasa w'Ennyanja.